nga movie industry Uganda yeyongera okukulaakulana nayo yeegasse ku nsi okulaba nti embracinga ekintu kye bayita festivals kye kiseera wosobola okulabira nga ba awardinga abo ba filmmakers abazanyi ba filimu abantu bonna bali movie industry abasokkolwe kuba naye mukola ebintu byonna ebya movie industry wano nno ng'ovuddeko mu Uganda n'ogendako mu Africa yonna okutwaliza wamu eriyo Africa Movie Academy Awards eriyo Golden Awards eriyo Viewers Choice Movie Awards n'endala nyingi nnyo ate nga mu nsi yonna ezisinga okubeera notable abantu ze basinga okwogerako zibayita the Oscars ezo nazo era abantu bamanyi ziyita Academy Awards naye nga zonna ziba kuba nti zi awarding abo abasinze ku bannaabwe kakati wano mu Uganda ekiseera kino we tuli mu Uganda Film Festival empaka ezitegekebwa ekitongole ekikola ku by'empuliziganya kiyita Uganda Communications Commission nga kiraba nti katunoonye abantu abasukkulumye ku bannaabwe mu kuzannya mu kuwandiika mu kukola sound mu kukwata ebifaananyi mu kugera engero n'ebintu ebiringa ebyo program Uganda 2561 ku Chikati TV tukutotolera akawonvu n'akagga ku awards z'omwaka 2019 nga we tugenze ku limit production ey'omukulu Richard Mulindwa omu ku ba nominees ayina awards nyingiko bagamba nti akalimi yakamazeeyo 12 zo yazikubye wali alinze biddako negataako ne Richard Mulindwa atutotolera akawunvu nakagwa ye festival bazirabye zimuyambye zitya zimukoledde zitya n'ebirala ebiringa ebyo. It started again just like it was in the 1994. After our president had been killed. Little did we know that we were living our last. Wendi ndine Richard Mulindwa, director, producer, nagamba nti ye Mr. Festival. Bwe bangambye Mr. Festival kuva festival yatandika wajetika. Okay, Richard, nsanyisa okulaba ku Chikati TV program ya 256. Nange nsanyisa okulaba Robert, mwebale kunkyalirako. Omuntu bwawulira Uganda Film Festival. Kiki ekisooka okumugira mu bongo naddala omuntu oyo atali mu film industry? Of course wawulira film festival naddala bwe kubanga gwe mulundi gwo okusooka ebiseera ebisinga abantu tebanategeera nnyo festival kyeki olwokuba nti festival ebadde tennaba kulanga nnyo kugijubisa kuyingira mu mitwe gy'abantu naye yakabeerayo emyaka 7 oba oli awo wetunaatuukira myaka 2 ejja kubanga buli omu ye talk of the town naye nga bw'omanyi nti mu Uganda tulina mentality erimba na Uganda abana Uganda basooka ne bagaana okukkiriza firimu za Uganda ng'era bw'omanyi Uganda eyo culture yaffe tetukkiriza nnyo bantu betumanyi ne bw'obeera gwe kasule bw'okola ekintu ekyakabi ewammwe tebakkiriza nti nno gwe wakikoze baga era b'oyo mbuno akola bino ne ba filmmakers bennyini obalaba okwenyoma kungi okwegaya kungi firimu ne bwewangula film of the year wasigala wabagamba nti ewangudde nesi ebadde eteekeddwa okuwangula kwegamba Uganda yaffe eri confused eri awo naye nga tujja tuukayo tujja kukwata mpolampola tugumiikirize paka we tunatuuka tujja tuuka tubabuutikire nga buli muntu yonna buli TV yonna eyogera ku film industry. Bwe twogera ku myaka 7 ejja Uganda Film Festival gwolabikanga otambudde nabo kuva bwe yatandika mu 2012. How has been the experience? Ekisooka ddala festival ejjetya kambawe ku experience eyo festival ejjetya producers twakolanga firimu emyaka gyali giwezenga 5 emabega mu 2010 awo nga tukola firimu naye nga tezibeera recognized akatale tekaliwo piracy nga mungi nnyo ebiseera ebyo twatandika okulumba ebitongole bya gavumenti nga tulwanirira copyright ekole nga tugaba ne TV ziraga content naye tezigula mu content waffe tukoze tutya kakati olw'okuba nti gavumenti nga bwomanyi nti eyagalanya abantu baayo olwa politics obululu n'ebirala basalawo ne ba mwami Mutabaazi n'aleeta ekiroozo kubanga ayagala nnyo film industry kubanga engeri gyatambudde nnyo yalabanga awantu gyatambula bas firimu star bakabi osanga firimu star nga awoninga kumpe half ekibuga nga ebizimbe byonna bibye so ne baleeta ekiroozo ne bagamba nti watyanga tutandisewo film festival eno musooke muve mbine ebyokulwanira DVD tusooke tulange firimu zammwe nga tuyita mu film festival bazitegeere bwe banazitegeera bagenda tandika okujja bakole ki bazigule ate oba oli awo ne quality ejja kukyuka eya firimu kuba ebiseera ebyo tukirize twali tukola firimu nnungi
ekirowoozo kyali kirungi twasanyuka ne tugamba ekyo kirungi nnyo wabula mu kuleeta ekirowoozo ekyo twali tetulowooza nti bagenda teekawo ssente ez'okuwangula oba ekintu kyonna ffe ne mu 2011 festival neeranga nti yagguddewo era twali basanyufu nnyo wabula ekyasinga otusanyusa ku festival eno bwe baatuyita ku lunaku lwe balangirira festival baatuwa emmere ey'akabi nnungi ennyo ne batuyisa bulungi ne tugamba entu ya firimu nga binyuma bafilmmaker banansonyiwa kino nkyogeranga jajja abadde mu firimu but for filmmaker abasinga ffenna twali excited about entreatinga gye batreatingamu emmere gye twalyamu kubanga ebiseera bwe twali baavu nnyo festival bwetandika ne tuwaayo firimu zaffe by then mu 2011 nawaayo firimu yange baali bagiyita Sindi nzijjukira awo bangi abawaayo firimu zaabwe naye zaali mbi nga mbutuufu zaali ennungi zaali ntonotono ng'ebiseera ebyo abantu abeeyitanga abaaputawuni nga be bakolako ku products ennungimu yes nga sitole zaabwe tezitegeerekeka naye nga product nnungi sound mulungi n'ebifaananyi nga birungi abantu ebiseera ebyo abeeyitanga abaaputawuni kuba kati kyavaawo kati twegatta amaanyi bwe gasituka wansi eno mu downtown embeera netabuka nga omuntu okweyita wa uptown tokyafiiringa kubeera nga oli wakabi ng'omuntu okweyita wa downtown obeera proud ka downtown waliyo stories nga tumanyi okugera engero kuba naye kanayita wa downtown kubanga baabimpitanga nnyo twali tumanyi okugera engero nga stories zaffe ennungi naye nga production enkwata sound jjukira bino ebintu nga tetwabisoma naye nga bali abeeri uptown babeera ne laptop era bw'obalaba abasinga abakadde bw'oba ojjukira emyaka egy'emikadde nga baweeka nnyo laptop nga buli kaseera omulaba n'ensawo nga tugiyita style so ne baba nti ne batandika okubanga babeera basoma babeera ku internet ne bamugamba nti firimu ennungi olina okola sound bwati so baakuguka nnyo mu mbeera ya production wabula waliwo bye batasoma mu film tosobola kusoma how to direct mu film tosobola kusoma how to write yes osobola okusoma how to write naye bakusomesa table partitioning a script naye tebakusomesa nti ojja kuwandiika obulungi bwoti you understand olina okuba ne talent eyo so abantu abeeno ndowooza twali tubonyeebonye nnyo nga tumanyi bw'osobola okugera olugero ne lunyumira omuntu kati ebiseera ebyo matibishinga w'amaanyi nnyo nga buli firimu gyaleeta ebeera y'amaanyi era nzijukira yeyawangula omwaka gwa 2011 yawangula awards 6 firimu baali bagiyita SRB era yakola nnyo ne tuwulira nti egenze ebweru kubanga waliwo awards zibeera Nigeria eyo z'amaanyi MVC ebiseera ebyo nabo baali bakagulawo obuguzi kubanga nabo bagulawo 2011 era n'abifuna nomination ya best costumes waliwo ne kashoti ke yali akoze nga bakayita obe Catholic girl nabwiso n'agenda ne bamunominatinga nga best actor era n'awangula because mu Uganda ndoza gwe tulina ina award ya Viewers Choice Award so bishinga w'amaanyi nnyo ebiseera ebyo kakati ffe ne tutandika okugamba okay bo bakikola batya balina kamera ennungi bazifuna bafuna funds bamanyi we banyiga internet ne bafuna funds ezikola bamanyi bwe batuuka mu office ag'enjawulo bamanyi bwe bafuna sound ne tubinoonyerezaako ne tubifuna ne tutandika okumanya sound bamukola bwe bati that is why okuva mu 2014 firimu tezaddamu kubeera kyekimu kubanga 2014 abantu beno wansi be batandika okubanga bawangula award up to now tewali muntu ndowooza yali azzeemu kuwangula award nga tavudde side eno bwenzijukira 2011 tutandika bwe yakuwangula SRB wali mumativu ya mu firimu zonna ezampangudde mu festival bukyanga etandika nali mumativu ne SRB kubanga nze najagala from day one stories saajagala story yali original naye nga tebaginyumya bulungi but production making yali professional yali nnungi nga mbutuufu emundu yakozesa za ddala ng'ebintu bye birungi so saavaayo nga neemulugunya ate emyaka egyaddako mu 2013 saasaaliryo saasobola kuteekayo firimu sijjukira nayawangula 2014 It Can't Be 2014 Hanged for Love kati 2013 bwe saateekayo nenzija ne blockbuster nakola firimu nga njewulira nga ndowooza egenda wangula buli kika kya award baali bagiyita Hanged for Love kakati nga njagala olwonkopye abaptawuni enkola nga njagala buli kimu kifuule professional nengenda e Kenya nenfunayo DOP
ngamba abadiopi beno bemmanyi beno waffe banakolera biki bonna mbalabye ate nga simanyi bali aba uptown tetwogera nnyo kumanya ani akola ekirungi kati nze nenga akansirike nengende Kenya nenfunayo omulenzi kati wamaanyi nye Kenya eyo baali bamuyita Ashimazeli nemufuna najja nemusasulira hotero nga musasula sente nga bwe yazinsaba netukola Hanged for Love. Hanged for Love ye film gyenasooka ndoza okukola eri professional nga sound ali separate camera wakanga nakozesa Black Magic ne Mark 3 nazimixinga so nenteekamu akasente kaali kawera wabula buli muntu yenna akola firimu obeera ogamba nti firimu yange gyenkoze yakabi era nze nakola Hanged for Love nga manyi awaadi zonna ngenda ziyoola kumbe neeri wali abakola kati ebiseera ebyo waliwo akalenzi bakayita Zenken nga naye ebiseera ebyo wamaanyi kubanga Zenken yajja n'amaanyi yajja ne firimu bagiyita akataka najja bufirimu obwasooka awo Zenken nga akola firimu nnungi nnyo so mu 2014 nga waliwo ne gayawo oba Mage yali azze I can't remember oba Mage yali azze kubanga Mage yajja naye yali azze yali atandise okukola firimu kakati mu 2014 Hanged for Love bwejja nga tusubmitingayo mandi waka nebasoma in nomination ozimanya ku machanga olimbuliri mandi waka nebasenga omuntu omu ankubira nga ngamba nisha yankubira ngamba director tukikoze tufunye nominations mukaaga. I was so happy nasanyuka nnyo ebiseera ebyo ng'okufuna nominations mukaaga mu Uganda Film Festival firimu emu nga kyamaanyi naye ng'abalala bo bafunye mwenda kubanga Zenken yalina firimu ye House Arrest ng'erina nominations 9 kubanga kategori zaali 9 ebiseera ebyo ng'ekamazeeyo ng'aleese firimu bagita Call 112 ng'erina nominations oba 7 ne Mage Hassan yalina firimu baali bagiyita Girls About Town naye ng'efunye nominations 8 kati nga Zenken yasingako Mage nomination emu kati nze nasanyuka busanyusi nga ngamba ezo ke tuzifunye ate nga manyi ngenda nakuwangula ewakiri award maker ebbiri ne tugenda waliwo omuwala because buli mwaka ndeeta actress omupya buli mwaka so ebiseera bye nali ndeese Debbie Wadison n'abeera nominated waliwo n'omulenzi abo bali bamuyita Ronnie Rujumba naye n'abeera nominated okukola firimu n'obeera ne ba actors bombi nga bali nominated obeera director omutuufu singa obadde n'omukisa nga firimu esobola okukomezebwa mu festival mwaka oguddako naye tefotera ne Laila gy'olina kati obadde oleeta kati bwe buzibu obwenina buli firimu gye nkola ebeera esinga ebaddewo lwa nsonga ensobi ebaddewo sigikomyawo mweno kyekinkuumidde ku mutindo kati Laila esinga 94 egisinga lwa nsonga tewali firimu gye nkoze enkadde n'egisinga kati wengambira nti Laila esinga 94 mu festival eno eriwo yesinga nominations enyingi ate 94 teyakikola omwaka gwayo kati sisobola bigerageranya nja bigerageranya next year ng'egenze mu Africa ebweru mu America mu Europe wa Laila nga 94 ekyagisinga awo tutandika gamba 94 mbutufu yali y'amaanyi osinga Laila nja kunyiiga bwe nanyiiga ate firimu gye gy'okuleeta ebiseera ebyo temunyimirira mu maaso. Laila erina screenings ez'enjawulo naye nga screening yayo esooka etandika ku lunaku lwa 3 ku Hamu nga 27 ku Hamu then ate kawungeezi ku ssaawa emu nina kye bayita corporate screening eyo ejja kubaawo ku Century Cinema ya invite naye omuntu asobola okujja oba osobola okugira kubanga firimu za bwereere naye kati ziri zibaamu banene babeera ba invite nze so corporate screening ebaako ebintu bingi era okusinziira ku basponsor baayo babaako ebirabo bibagabira abantu ebyenjawulo then ku lunaku lwokuna ejja kubeeraga ku Hamu ku ssaawa 9 mu budde bwe bumu obwo ne ku Acacia ku lwokuna ejja kubeeraga so screening ez'omu Kampala naye ng'erina embalala ejja kubeeraga Entebbe mu sinema zayo ejja kubeeraga program kweziri ku cinemas bagende ku cinemas ezo ez'enjawulo bagenda giraga mu bitundu ebyenjawulo nga ku Muganzirwaza ku screening ezo ezibeera ez'emmotoka ezitambula everywhere bagenda kuba baziraga abantu beeyongera okulaba firimu za Uganda.